nga lwaki ompa obutwa n'otuuka n'okwagala okuwa obutwa omwana wange ebbujje eritalina kyerimanyi ku nsi kuno igwe nawonya okulya amazi n'onjagaliza okugenda mu ntaana n'oyagala okutta ebbujje omwana wange atalina na kyamanyi ku nsi kuno igwe gwe twalonda nga buli muntu yenna akwenyinyala abantu tebayambika kemisera kyewankola Allahu Akbar kemisera kyewankola Allahu Akbar igwe omuntu gwe nawonya okulya amazi igwe omuntu gwe najja ku luguudo nga buli muntu yenna akwenyinyala n'enkutwala mu nnyumba yange ku buliri bwange ne tubeera nga twambala engoye zezimu buli mulimu gwenfunye ne ŋŋenda naawe ate nga ssente ze bampadde nga nzitemera wakati nembanga mikwano gyange gyonna nkwanjuddeyo n'onjagaliza okugenda mu ntaana n'oyagala n'okutta omwana wange ebbujje eritalina kyerimanyi ku nsi kuno Hajji Haruna Mubiru wanzita bannayuganda munansonyiwa okwogeza enyiike Hajji Haruna Mubiru mukama wange yanneegayirira omukyalo ono kemisera mukwate ku mukono nga buli muntu yenna amufudde ekyenyinyalwa kubanga yatuuka n'okulya bbi saamwenyinyala era saajeemera mukama wange Hajji Haruna Mubiru nakkiriza n'enkwata ku mukono omukyalo ono kemisera ne mutwala ewange nga tuliira mu sowaani emu engoye twambala zimu emmotoka tutambuliramu emu nga n'omusaala gwenfunye ntemako wakati nga tusula ku buliri bwe bumu naye kemisera Allahu Akbar ebyo ebigambo biva eri omuyimbi mu nnaku ey'ekitalo ennyo era mu buzibu obw'ekitalo ennyo ng'amaziga gakulukuta olw'okubanga mukwano gwe yajja ku luguudo gwe yawonya okulya amazi amwagaliza okugenda mu ntaana n'okutuuka okwagala okutta ebbujje eritalina kyerimanyi ku nsi kuno. Bannayuganda, bino bigambo bya Eddie Mezaya kibi nnyo. Sometimes bw'olabanga abantu abali ku kkubo nkwegayiridde si ggwe wabatonda, Mukama Katonda aba alina ensonga oluusi lwaki omuntu oyo afuuka ekyo ky'abeera ali. Naye oluusi ekisa ekingi kissa. Naawe awuliriza oyinza okuba nga amaziga g'okaaba entakera nga gava ku kisa ky'olina. Wayamba omuntu oyo n'omuwa kapito. Essaawa zino yayagala odde mu kyalo oba yayagala ogende mu ntaana nga Mary Bata mukwano gwe kemisera
kyamwagaliza. Oyinza okubeera nga ggwe wayamba mukwano gwo n'omufunira omusajja amuwasa, ate n'amaliriza nga ggwe gw'afudde omulaba ennamba emu asana okugenda mu ntaana, nga Mary Butter Kemisera bw'amwagaliza okugenda mu ntaana. Oyinza okubeera ng'olina mukwano gwo, oluusi ayinza n'okuba muganda wo, wamuyamba n'omusabira visa n'omutwala mu nsi gy'ayagala okugenda agezese ku mikisa gye, naye bwe yatuuka eyo n'akufuukira ejjembe, n'ayagala gwe bakutikke, n'ayagala gwe ofiire mu kkomera, eby'obugagga bye byonna by'okoleredde n'abibba, n'ayagala ofe yeddize insuwarensi yo nga Mary Butter amaziga gakaaba eri omuntu gwe yawonya okulya amazi kyamutuusizzaako. Bannayuganda munansonyiwa bwe mba njogera ku nsonga eno, nina ennyiike, kubanga nange Eddie Mizaaya abantu bangi abandiddemu olukwe, naye Allahu Akbar. Njagala bannayuganda mumanye, Hajji Haruna Mubiru yali mukama w'omukyalo ono gwe njogerako, in fact Mary Butter. Era Haji yasaba Mary Butter nti Kemisera yabeerako mu bandi ya Hajji Haruna Mubiru, yali mukozi we, sigambye mukazi we, ngambye yali mukozi we. Embeera bwe yakyukamu, Haji olw'omutima gw'omulungi neyeegayirira Mary Butter, namugamba Butter, mukwano gwono ebintu byefudde, ensi bwetyo, mukwate ku mukono. Butter n'atanyooma mukama we, nakkiriza okuyamba Kemisera, n'amuwonya okulya amazzi, n'amuwonya okusula ku kkubo, n'amuwonya okufuuka ekisekererwa. Abantu bangi baawuuninga Mary Butter, era ng'omwo mwe muli ne Mmeeya Walukagga eyamugamba nti Butter, ky'oliko tokimanyi, naye kankusabire, era ne kituukirira. Omukyalo ono yasooka kwagala kutta Mary Butter ng'akozesa ebiso oba ebyambe. Omukyalo ono anywa enjaga. Yanywanga enjaga byamukuba nga n'akwata ebyambe ebiso ng'ayagala kutta Mary Butter. Era olumu abantu ababeera ne Mary Butter ewaka be baataasa ng'omukyala amaliridde okuggyawo obulamu bwa Butter. Bwe baabataasa, obusungu n'abuteeka ku mwana wa Butter, n'ayagala naye okumuteeka mu ntaana. Allahu Akbar. Ekyo bwe kyalema, omukyalo ono n'ayiiya Mary Butter, mulemesezza ntya ensi. Wulira firimu bannange, ensi eno nzibu. Oyinza okulowooza ebintu bino byenjogera nti biri mu ggulu, biri mu bannayuganda bannaffe, biri ku ggwe ampuliriza. Wuliriza, njagala gwe munnayuganda omanye, omukyalo ono Kemisera mu kutambula ennyo ne Mary Butter, Mary Butter n'abikkula omutima gwe kulw'okuba mukyala alina omutima omulungi, talina kye yakweka omukyalo ono, era ng'omwo kwe kuli n'okumwanjula eri bbaawe, bba wa Mary Butter, omusajja oyo ow'e South Africa. N'amugamba nti ono sisita wange,
tubeera ffenna. Era omusajja nakkiriza nti okke mubeera mwenna. Ekyavaamu Mary Butter yali alina gy'alaze okukola emikolo gy'abandi. Embaga yagenda okudda nga Kemisera. Kuolwo bwe yali agenda ku mbaga yagamba Kemi, tugende ku mbaga eno baatuwadde ssente, bampadde ssente, tugende oyimbeyo oluyimba lumu gojja osookawo nange nnyimbe nga bulijjo bwe tukola. Kemi n'amugamba nti munnange omutwe gunnuma, sijja kusobola kugenda. Of course Butter yali talina kwekengera kwonna, naye ekyamwewuunyisa nga Butter yakomawo unexpectedly, kubanga era ye Butter agamba nti bbaawe bwe yava e South Africa ku olwo n'atuuka ewaka yasangawo Kemisera, n'amubuuza Butter ali luddawa. N'amugamba Butter yagenze ku mbaga naye oluvaayo agenda ku mbaga y'egindi, agenda ku y'egindi, agenda kumalayo ennaku 3 kubanga eri wala kati okudde n'aba yonoona transport. Nti okke ayinayo show eziwerako. Kaakati ye Butter yagenda ku show kuyimba ku show emu ey'embaga gye baamugulako. Yakomawo unexpectedly. Simanyi oba ennyumba yabwe teriiko kikomera nti Kemi teyawuliranga naggagga Mary Butter ggulawo ekikomera. Yagenda okudda okutuuka mu kisenge yasanga Donizera, sorry, ate erinnya lyagala okufaananamu era sister wange Kemisera. Donizera nsaba onsonyiwe mukwano baby. Yasanga Kemisera yeeyambudde ali bute, baawe owe South Africa ngamba bba wa Butter ng'ali bute, nga ekkalaamu eri mu kuwandiika mu kitabo. Era Butter bwe yabakubako eriiso n'agamba Kemi ekyo ky'onkoze n'omwami sigenda kumwogera linnya. Obusungu eddakiika eyo bwakwata nnyo Kemisera gwe basanze mu kikolwa ku buliri bwa Butter. N'ayimuka akwate ekiso, akwate ekyambe, amalirize Butter. Butter n'abwaka. Awo firimu y'obutwa ate weeyingiriramu. Omanyi obutwa e Uganda babutunda nga bw'olaba bwe batunda obuwunga. Era olina okwegendereza ng'oli ekyaddondo. Njagala gwe munnayuganda omanye Butter bwe yadduka yasibira mu mikwano gyere yasula eyo. Enkeera Kemisera n'asibawo ekikomera n'agamba Butter togenda kuddamu kuyingira mu kikomera kino, amakanga wambye. Nga ebintu bya Butter byonna mu ebiri n'omwana wa Butter ali munda. N'amugamba omwana wo kamukuwe, omwana wo kamukuweereze, era n'amuwa bodaboda amumutwalire. Ennyumba agiwambye n'ebintu bya Mary Butter byonna. Omusajja omu South Africa yawulidde ensonyi naye adduse. Kaakati yoga n'afunamu ndowooza kafansonyi, n'aleeta emmotoka, n'atikka buli kintu kyonna kye yasanga mu nnyumba ya Mary Butter ng'amugja ku luguudo amuwonya okulya amazzi, n'abitikka ku loole n'abula. Mary Butter waayita ebbanga lya weeks 2 Mary Butter yafuna ekyekango kataafe, yalwala stress, era bakansala baakola omulimu munene nnyo. Butter is a very strong woman. Waayita weeks 2
nga Kemisera ali saidi z'Eggaba eyo amuzuula Gaba Road iziti Gaba iziti Muyenga bwe biti eyo omanye ebintu byeyo nze byalo byeyo byagana okugenda mu mutwe gwawe. Nga Bawa Bata gwe yasanga yeebase ku Kemisera ku buliri bwa Bata ne bawamba n'enju ya Bata ng'omusajja amugulidde ennyumba amupangisiriza ennyumba era nga bali bonna. Era nakati wenjogerera Kemisera yali mu maka agabba wa Mary Bata nga baali batuuse ku stage eyanjula. Omusajja yali agambye Bata tegeeza abeeka tugende tukyale twanjule. Omusajja okujja Uganda bagende basinkana abazadde abazaala Bata yamusanga achekikinga. Kemisera gwe bawonya okulya amazzi. Essaawa zino wenjogerera ali mu maka kyokka ekintu ekisinga okuluma mu kiwuliriza si musajja. Mary Bata mu busentebe buno obw'ekinaku bw'asolooza mu kuyimba n'agenda n'asula mu mpewo n'azunga mu makubo akuŋŋanya obusente bwe obutonotono abuwa omusajja ono we South Africa amugamba baby e South Africa emmotoka zayo ennungi ate za bbeeyi ntono akasente kange kano ngulizaamu emmotoka ogindeetere e Uganda. Omusajja emmotoka sente Mary Bata ziyaweereza ziyasevingira emyaka n'emyaka bamugulire emmotoka. Ye emmotoka omusajja gye yaleeta n'awa Kemisera era Kemisera ye emmotoka gy'atudde mwafuuyira n'akolera mu buli kimu mu mmotoka ya Mary Bata. Igwe Munnayuganda ampuliriza osobola okuyamba omuntu n'akufuukira ejjembe nga Kemisera bwe yafuukira ekitaaga oba ekiteega Mary Bata. Naye gwe Munnayuganda wenna ali eyo sabira Mary Bata kubanga njagala obaliremu esente zo ozisevinze weegulira akamotoka ko bakaguze bakawadde eyali mukwano gwo gwewawonya okulya amazzi gwewajja ku kkubo gwewalaga abantu nga buli muntu yenna amufudde ekyokusekererwa. Njagala gwe Munnayuganda ofumiitirizeemu weezimbye okwezimba waka si kwangu era ekyovulaba abantu abasinga obungi naddala abasajja bangi ennaku zino baagala bakazi balinawo kubanga okugenda n'opangisa enju ne bagikuwa nga mulimu semiiti temuli kintu kirimu paka n'ogifuula enju ebuguma si kyangu. Njagala gwe Munnayuganda owulirize Mary Bata ebintu byonna bye yateeka mu nju okuviira ddala ku kapeti byakoleredde emyaka gye ndowooza kacyanga atandika kuyimba ensomba byuma yaleeta emmotoka byonna n'abitikka. Mary Bata okutya okuprotectinga erinnya lye n'ataloopa era n'agamba aizulu era ebintu byonna n'abimulekera n'agula bipya era nabiri talookeera. Njagala gwe Munnayuganda fumiitirizamu senga kyali kuggwe ennyumba eyiyo gye weesasulira omuntu gw'oleese
omujje ku luguudo omuwonya okulya amazzi n'agikugobamu n'ateekako kufu tokkirizibwa kuyingira nga mu nnyumba eyo mwe muli n'omwana wo oluvannyuma n'addira omwana n'amuteeka ku boodabooda omwana amujja mu nnyumba ya nnyina bebi n'amuteeka ku booda nti emutwale nnyina gy'agenza okuwaŋŋangukira ng'adduka ejjembe ng'adduka ekiteega. Bannayuganda, si buli ekinyirira ekimasamasa nti abeera zaabu. Sometimes osobola okulaba omuntu ng'amasamasa naye ng'omutima wallahi ya Mungu guwunya n'okusinga ekiddukano. I tell you. Era kyova olaba abazungu bagamba not all glitters. Si buli ekimasamasa nti abeera zaabu. Njagala ofumiitirizeemu. Weggyeko erinnya lyo. Weeyambaze erinnya Bata. Weeteeke mu kifaananyi ekya Bata singa wali ggwe. Wano nno we nneebaliza Mary Bata okukuuma obuntu bulamu. Nze nga ggwe awuliriza bwe nkumanyi wandibadde kati oli mu kkomera nga bakuvunaana okutta omuntu oba okutuusa obulabe ku muntu. Ne Mary Bata yakontrolinga emotions ze n'amanya nti n'omukazi munaku, n'amanya nti ebyobugagga bakola bikole, n'addamu n'akyapa. Mary Bata, she is a golden woman. Kubanga nze nga bwe nkulaba eggwe awuliriza wandibadde suicidal. Kyentegeeza mu bino byonna era mu sitole eno yonna era mu bino byonna ebitambula wakati w'aba celebrities imwe bwe mwegombesa be mulaba ku TV ng'anyeenya akabina n'ogamba gundi yamalayo. Kisobola okukeera ku makya nga kiri ku ggwe. Ye bangi muganda wo wamukisembeza n'akutwalako mukazi wo n'akulemesa amakaago. Wagenda n'oleeta sessawo kumujja mu kyalo n'eddiza amakaago. Ate abantu ababeera bazibu nnyo, abantu abo babeera banyiivu, abantu abo beefuula abalina, abantu abo beefuula abazi, abantu abo babeera batemu buli kimu. Kitegeeza kuba njagala weewuunye Mary Bata yawona okuttirwa n'ebyambe n'awona obutuwa. Essaawa zino amupulaningira ki? Njukira omusajja yali yeebaka ku Bata ng'agenda kumwanjula. Essaawa zino yali ku ono gwe baawunya okulya amazzi. Njagala gwe munnayuganda ofumiitirizeemu nti emmotoka gy'obonaabonera akasenteko n'okawa omuyaaye, emmotoka okugituusa mu Uganda ne bagiteeka mu mannya gooli, ate ateekaako wadde ennusu n'emu wadde ennusu 10, naye nga ssente okuviira ddala ku gwe wazimuwa wazikola n'oziwa ogwolowooza nti mwami wo, n'osasula omusolo n'ez'amafuta okugivuga okugijja esausi okugiyingiza ekyaddondo nga gwe waweereza ssente ez'amafuta n'emmotoka okutuuka ewaffe ku ekyaddondo n'otogituula namu, ate n'osanga nga yali ayagala okukutta emmotoka yagituulamu nti nno yiye mwafuuyira mwannyampira era mwe bamuliira. Mary Bata muzira. Mary Bata is a golden woman. Mary Bata tasangika. Mary Bata
yeetaaga okuwa engule abakyala be tolerant. Bw'onoobeera n'omutima ogw'ekintu kiramu nga Mary Bart ojja kuwangaalira mu nsi eno kuba kati senga ali mu kkomera. Singa yakozesa obusungu bw'ettombeezi. N'endabula abakyala. Mwegendereze nnyo abasajja abo bamukuba bikalo. Mwegendereze nnyo abasajja abo bemugamba nti maama olulenzi. Kuba kati nze neebuuzaamu Eddie Mezaya nze ow'amaalo olaba ntya sisobola kutwala wadde ennusu 10 ly'omuntu naye ate omukazi gw'oyebakako baawo amini mukazi wo. Njagala bannayuganda mujjukiremu omukyala eyaliko mukyala wa Pulezidenti Binaisa yali yazimba ayina kikalina kye wakati wa Nateete bayitawo batyawo maama neerabiddewo ng'ova Nateete ojja saidi zeeno ekabuusu awo be wonna Lukolongo. Omukyala yali mukulu ayina abaana be bali Bulaaya. Omukyala n'ayingiramu ebya Yesu ne wajja omusajja mbuno pasita ya sister biki yoga azenga braza atandise okwebaka ku mukyala oyo omukulu oyo nannyini b'ekizimbe. Omusajja n'afuna omutima okwagala okutunda ekizimbe natta namwandu wa Binaisa. Mubijjukire sitori nagiba wakuwa eri ku YouTube channel yange. N'akwata omulambo n'aguzingira mu taabu n'ateekako sementi nti guleme kuwunya. Abataka be beewuunya omukyala nga tetukyamulaba ng'omusajja anoonya n'abantu agula nnyumba eno gye baamusemberezaamu. Mujjukira ebyali e Nabbingo omugwagwa. Omukazi yali akola ka saaluuni n'amala n'afuna kapolotike n'azimbamu ennyumba ye. Akasajja ne kajja omukazi n'akakwana n'akaleeta mu nnyumba omukazi gye yeezimbidde. Akasajja ne kamaliza ne katta omukazi nga kaagala okutwala ennyumba eyo. Sitori nagibawa. Era ne TV ze Uganda zaabiraga. Naye lw'okuba bali bamutambuza buugi bamukongola nseenene abantu bangi tebakitwala nga kikulu. Yensonga lwaki ensonga ezikwatagana ku ba celebrities ziyingira mu bwongo bw'abantu kuba babeera ne ba followers.